Mu mbeera etawomesa Nakabululu, amawulire akongezi ga leero tugafunye wonna nga munnange kiraga nti Bobi Wine akubiddwa ekiteeberezebwa okubeera essasi. Waliwo omuntu abadde ngamba nedda teribadde essasi, kabadde kakebe katiya gaasi ke kabwatukise oba ke kamubwatukiddeko, something like that. Naye nga byonna tugenda kwongera okubeera nga tubimanya, kubanga kati bwe twogerera bamaze dde okubeera nga bamutuusa mu ddwaliro Ensambya. Era ripooti y'abasawo gye tulinze okubeera nga tutegeera, kubanga tugenda kubeera awo tebamukubye sasi, kabadde kakebe katiya gaasi, libadde sasi. Ne ripooti y'omusawo muganda wange yo terimba, ekyo sijja kukiwakanako. Naye embeera efaanaganako bweti nga bwe tubeera naffe eno nga tugezaako okubeera mipiira conscious, emipiira okubeera ati teginyigibwa, abasajja tebakukwata kunyiga mipiira. Kale Bobi Wine ye bwatyo munnange yasalawo agumye omutwe mu kampeyini eza 2020 tugenda mu kalulu ka 2021. Yali ayambadde ebyambalo ebiteetamu masasi n'ekikoofiira ekiteetamu masasi, era mwalaba ebyaliwo abasajja nga bakasuka bubbomu ne bubwatukira okumpi waali n'ebirala byonna ebyakolebwa mu kalulu akaleeta Kasiyano Wadri nga omukulu eyali ayambala yero ennyo abiriga amaze okubeera nga attibwa yakuba byasi. Era still Bobi Wine essasi lyali limutegekeddwa mu Arua eyo, lyakubamu Yasine Kawoma ebyembi, yali driver we. Era munnange essaawa eno zembuyaga ezikunta. Era nga twogera ku mbeera eno kwegamba babeera banatta omuntu bamuttira mu mbeera ey'olusaagosaago, kakiteebereza gye babadde e Bulindo nga bakayisa kiraawo. Tewabadde nnyo kyamaanyi, tebabadde bagenze kulaba Kanso George Musisi awolereza abanuupu abali mu makomera, era nga bavaayo budde bwa kawungeezi. Poliisi bweti ebasaziikira zokuba tiya gaasi, bakutte ababodaboda, bakutte ba foot soldiers, babakutte ne babatwala. Era nga Bobi Wine avuddeyo abuuza kiki bannange, kiki awo ennyini we wavudde okukubwa, era nga awulikikiddwako nga alaajana eri abamubaddeko obutajjako kamera. Njagala nfe ng'ensi yonna eraba temunzijjako kamera. Nkugambye nti omuntu omu mbadde nga tukubagana empawano, sasi si sasi, tiya gaasi kanisita oba kakebe katiya gaasi ke kabwatuse kamubwatukiddeko. Ebyo nkugambye tubirinde mu ripooti y'omusawo, tetugenda kubeera nga tubidibetingako nnyo, naye nga ekikulu kya byonna nti akubiddwa, era nga ebifaananyi tubirabye nga bamusitula bamutwala mu ddwaliro awo eribadde okumpi, babadde baliyita Najibu Medical Center, emaseerabidde. Era oluvannyuma bwatyo leader of opposition n'abalala bazze mangu nnyo okutuuka mu kitundu, bwatyo n'atwalibwa ate Ensambya essaawa eno gyali, nga ffenna tulinze okulaba kiki ekiri eyo. Naye nga bwe nkutegeezezza nti bwe babeera banatta omuntu bamutta mu mbeera bwete ey'olusaagosaago, kati omuntu nga Bobi Wine bajja kugamba nti stray bullet, essasi eri wabi obuwabi. Era oyinza n'okwesanga nga omusajja oyo akasuse oba akubye nga tetumanyi na waali, bayinza okugamba nti tabadde mujaasi bwabwe, naye kirungi nti kamera zimulabye era n'ababadde ku patrol bonna babalabye. Naye ate gwe ojja okwebuuza nti tujjukira bulungi nnyo abasajja abatta abantu wano mu kwekalakaasa okwaliwo okutegeke kwe baali beetegekera okwa 2020 Novemba 18 ne 19 ku nnaku ezo. Bobi Wine nga mukwatidde eruuka, mujjukira bulungi y'obusajja, kamera zaabukwata bulungi nnyo, nga bwambadde n'amasuuti obumu buli muleeya bukuba amasasi mu akeedi, bukuba abantu amasasi n'ebifaananyi nsuubira okubanga abantu bakyabirina. Naye muganda wange yali minisita mu kiseera ekyo wa security Eritu Mwine, mu kwogera nga
aduula ne General Museveni okulaga nti teyafaayo yadde ku bantu battibwa wabula nga bali ku kintu kimu ekitaali nawo ekyobulumi ennyo nti ekintu nze kyembagamba kyali kitegeke butegezi kuba twalaba patro mu documentary ya BBC nga bagenda bakuba bukubi amasasi agaatuka n'okutta abantu nga bakuba bukubi kiwalazima kwegamba watali mbeera ntegeke kugamba nti lyalinga fujjo era litegekeddwa okubeera nga likolebwa ku bantu kati mu mbeera efaanaganako bwetyo bwe batyo bwe batta abantu mu ngeri y'olusaago nti oyo tumulinde bulinzi tuliteekawo embeera era tuli mukuba essasi kuba batukakasa nti ye Bobi Wine waakiri okufa naye nga abasajja tebatadde kintu waakiri okufa abasajja batyo bwe bagamba bwe baawera nti waakiri okufa mujjukire mu mboozi ya omusajja ngo batakaloole eyogera ebintu ebyo kakati ate era bazzenga beewera jjukira nti Bobi Wine nope ne people power nti ebyo byonna enzija yaabyo oba kaadi oba omuzannyo okukyuka okutambulira ku sayidi eyo byali tebisuubiddwa baali olede bamanyi opposition ziri ze baavulugavuluga edda naye kati essaawa eno wekiri muganda wange embeera ya bunkenke nnyo era abasajja bakola kyonna kiwali badde nga ayita intimidation oba okutiisatiisa katumukyekingemu okwo tulabe ayinza okulowooza nti tumutya kasi tumukyekingemu okwo tulabe osanga anaazikiza naye jjukira nti okulemberamu opposition just nti abeera bubeezi muntu akutte bendera naye ate era olugita ng'ate omulala munnange agikwata oluba okugita bw'ati ng'omulala agikwata era abantu babeera bamukkiririzaamu nnyo kubanga ekyo kyo muganda wange ekyokulwanirira eddembe ly'obuntu n'okulwanirira okununula eggwanga ekyo Katonda yakituwa kyaffe kya busika bwaffe kitulina okubeera nga tulwanirira sigamba nti Bobi Wine yalina okubeera nga yakikola nti bw'aba taliiwo tekijja kusobola kubeera nti no kigenda mu maaso kubanga abalwanirizi b'eddembe oba abaagala okununula eggwanga babaddewo ebbanga lyonna abaweererako ddala osobola okubamenya basemugiriri baani banasantebwese baggala Besigye n'abalala bonna babaddewo wabula buli mulembe ogujja gubaako omupya amerukawo naye kati essaawa eno Bobi Wine yatunuuliddwa era okusinziira ku maanyi gaalina bwe gabayita amasannyalaze abasajja bakola buli kimu bagezezaako kumuvunza munyiwanjaga bino naye akyalemeddewo mutiisa n'amasasi akyalemeddewo okukola kutya akyalemeddewo ate nga ye bw'abakuba abakubira ddala ewaluma kubanga omusajja akuba international notandika okuwoza oyo mubuulire kukyala bukyazi bweru kutambula talinaawo kyamakulu muganda wange abasajja ne baleeta zi sanctions ne zifuka sanctions ne batandikwa okubeera nti sente ze baali badde bateeka mu ggwanga zikendeera kitegeeza nti omunyago ono aba agulinnyeemu ebyo byonna n'okulabisa enguzi ebyo byonna kale ng'era bwe kiri nti Bobi Wine yayogera n'agamba nti tetumanyi oba tunaabaawo nti essaawa yonna buli muntu afa ne batuuka n'okubeera nga balaama ti essaawa yonna okufa kuli kumpi nnyo naddala singa obeera mu lutalo olwa struggle olw'okununula eggwanga okufa kuli kumpi nnyo era tukimanyi bulungi nnyo nti gavumenti eno okukyuka wateeka okubaawo abafa lwakuba nti tebasobola kutta bantu bonna naye nga kibi nnyo kibi ddala katulinde ripooti y'abasawo tulabe yeegamba ki era ne poliisi ensuubira egenda kuvaayo omwogezi waayo atubuulire lwaki Bobi Wine ayisiddwa bw'atyo akubiddwa nti abali tasaanidde kubeera ng'agendayo eyo tebaamukkiriza alina okubasaba olukusa byonna tugenda kuba munnange tubitegeera kubanga wano omusirikale bwakuba essasi bajja kugamba nti abadde mu self defense nti oba Bobi Wine abadde ababuuza lwaki mukuba ttiya gaasi lwaki mukola bwe muti ne babeera nga balina okumukuba awo tetumanyi
kyonna munnange tulinze mu lipooti ya poliisi gye bagenda okukola essaawa yonna enkya tebasobola kuziba nga tebagikoze, ate ne lipooti y'abasawo naye egenda kujja ddala bamukubye eki kabadde kakebe kati ya gaasi kekamubwatukiddeko oba ssasi.